Oh, mikwano gyaffe mwenna munyumire kale omulamu gwa kiseera mukole ku dansi mwenna olumendo ly'abantu kale mama obudde buzibye enjuba egenze bantu bali waabwe begatangako tuli kabusu tuli kuzunga mbutunoonya sente kale wulira febe mulabako mu maaso gammwe ffe banyubizonto abatukuvu tubebaza mwena okuba wano mujjuze obutebe bambi mwebale tukimanyi nammwe muli bizonto n'abafuga eggwanga nabo bazonto enganyanyi wano naye razonto obanga si zonto lwakyatulese kitegeeza zonto yayita zonto n'abakola wano bonna bazonto bwe muba munyize mutusonyiwe kale mwekubire omubugalo obaniriza ku kituuti ky'abanyubizonto abatambalanga weya ekyokutumira nga tusinzidde wano kutabani wuduzi ekabuusu ekifo ekirungi ekiyonjo ekigazi omukuŋŋaanira abawanvu n'abanene naye nga nannyini ky'omumpi okwekanayanga zonto gwe mulaba wano eno tuli bananga bwe mutulaba omulungi ndiko omu ababiri abalungiko n'omubi salvado style side eri naye mumulengera nyubizonto ya YouTube channel yaffe era nga kusanga ebinyuma n'ebiyigiriza nkowola abafuna abalamu namwe abafedda naye nga mukyayinayina ku nsi kuno mutudde ne baka abasajja muteredde entebe bizonto zonto are you okay nyewe tutyo atusooke tubajjukize mwenna abali wano ffenna twava mu buwoomi ekyo mukijjukirenga buli omugamba munno nti twava mu buwoomi n'ekyokubiri era kyemulina okumanya nga bwe tuli wano ffenna tuli sexual products gamba munno nti sexual product muli baddembe nnyo okwesuubulanga muli baddembe nnyo okwesuubula mwenna ku muwendo gwonna gwe muba mwagadde kale mwekonsuminge naye mwambale kondomu ebyo si byaffe enanga yabyogedde kituuti kya leero tusa okutumira ku bantu abakoze ebinene mu ggwanga yaffe eno tutumira kusenga kulannama asinga okuwasa abasajja jangu otuwasize pasita mugembe alemedde kujja kuno n'ebyofiiso omukombi wa kuno tukutumidde ssebo naye otubuzeeko tubuuza okyakomba oba olivaako kati bw'oba okyakomba tubulire ebisale fulufiga akunoonya ndowooza omukombe naye tukulabula kuno n'ebyofiiso w'okombera ku fulufiga towona kansa wa mumiro mwami Fulanka Gashumba tukutumidde nnyo isa abavandimwe waffe lukira abavandimwe ssentebe w'abawulu atali kamufuganya buli kisanja ekijja ayitawo anapositi saba mwami Gashumba tukufunidde eggaali lumba pasita Manjeeri atali kagamba ate bagamba ng'abasajja abavandimwe bakomba ettooke ne bawuta n'ekijanjaalo awe boogera oluvandimwe tuwala kavuno mweto Sebo mwani Jemba omusomi w'omubaka tukutumidde nnyo otubuzeeko ssebo wayuguumya ekibuga ku myaka egyo ssebo na ku social media buli wamu Jemba tukusabira birungi Jemba waliko nnyo singa bino ebivvulu nga baali baalita singa baakutegeka ku bivvulu eby'enjawulo ng'obulango buyita ne drive ne zivuga tutasooka muzeeyi Jemba omusomi w'omubaka w'abantu abafudde asinga mu Uganda 13 guno ali ku Freedom City okuyimbira mutwalo yaipyali kyokka olwo nga 3 guno ali ku Tamanyi Woods ng'omutegesi yabajjo events bawerekeddwako MC Mariachi simanyiwe kaliwo leka tukumire bwerere lwakuba muzeeyi Jemba watukolamu bubi wakunamira Obuganda watulaga empirivuma kati ffenna tukumanyi Jemba plaza twagiraba naye ne yakulabisa mu buvubuka bwo sebo taata wakula nodda ne mukati n'otuula
Jemba walengejja. Jemba walebeeta. Wetwageraageranyaamu obuzito bw'ositudde wali mu kilo 42 beddu n'obutundu 7. tutumira ku mukyala Zali waffe omwagalwa weebale kutegeka pate zali yanyumye nnyo bambi obutebe bwakunyumiddwa era bwasanyuse nnyo. yaba omukyala zali obutebe bukugambye omulundi omulala obanga otegese ogendana ne credentials kijja kukuyamba nnyo. zali yagala nnyo obutebe Ebafaanyizo b'olinawo saba omwami Lutaaya emupika kuuto kuliko ekivvulu ekyalabonita kiri tekyakusaze kyakulamudde butemuzi obutebe bwabadde bungi nga bukulindiridde nga bwe bunywa ebyokunywa n'enkoko nga bulya ne butuula ne bukulinda obuyindiremu akayimba naye nga tolabikako. era babukoze bubi obutebe bukukuluma nnyo naye bwakusonyiye bukulize ne kukolera hoteero gwe n'otegeka pyeta na bonita ennamba n'olabwa butebe mpozi n'amataala ebikulu bisala kiri kyamutuze butuzi. Lutaaya ne zali kati mugwa mu kibiina kimu Uganda Bivulu Kusala Association teekako limited. saba omwami Kagame pulezidenti wa Rwanda naawe tukutumidde webale kuggula nsalo twali bubi nnyo naddala ffe abasajja twali tumaze ebbanga nga tulakaasidde watuwonya bannakibijja simanyi bannakigudde bano bakalabula baaba kapala abakaaba. saba omwami Kagame tubadde ku nkalajje naye bwe waggula ensalo n'otaba kayitesi bano bamukashaka bamukashema watereza ensonga national water kiriya twakakitegeera kati we baasibira ensalo ti main cash crop gye tujja e Rwanda be bakayitesi abo saako bamukashaka. kale nammwe abaffe tugamba bannapijja munywe nnyo obusera saako obunyi bwa muwogo mwe mukalabula mwe mukaluba obubina munyweze obusera temutwewuuzizaako. abaana basitulamo nammwe tubatumiddeko werire ku nkoko n'akanyama k'embuzi yadde tetwayambala ngule naye kasita tuginywa. saba mwami enanga kodineeta waffe ssebo ow'ekibiina ekyazze ekyabenzi kweterana tukutumidde ssebo wakubye hiiti wano. omwami enanga mukama waffe ffenna yamenye likodi ebadde tebangawo yayogedde ensonga ne tumusonyiwa byonna yazze ng'atulimba nga tebikwatagana. enanga tukusonyiye byonna byozootulimba okugeza ekyaduloni eyagenda emagere nojja n'otugamba tino yali munyenye ekyazaako Francis bwe bamukuba wano nojja n'otulimba nti yeyesunasuna yekka pozi n'ekisembyeyo ekyakakwenzi ono eyadduka mu ggwanga nga kibooko zimujjudde enanga nojja n'otugamba nti yagwa ku kabenje ku luguudo lw'ejjinja yatomera emmotoka yali ewenyuka obuweewo sipiri 180 yali eva erugazi kika kya ttaka eyali etisa ebikajjo bwe yatomera kakwenza ebikajjo ne bimuyiikira ne limukuba omugongo. naye bannanga enanga ddala oli enanga byonna twakusonyiye kati oli munnaffe enanga tolimbangako oli w'amazima nnyo. omwami enanga benzi kodineeta yategeeza eggwanga eryaffe Uganda byekigambo kwenda tekukyali musango kweyenda bibyo kasita batakwata bannanga awo wabi wasaana obugalo. n'olw'ensonga eyo okubiriza mwenna mwettanira okwenda mubalansinga dayate bw'oyenda ku mutoolo vitamini kyukiriya bw'ofuna omunyankole increase in water capacity bw'ofuna omukiga calcium kiriya oyo y'omulugwala omulumba ati yowa onirisiki. kale nno mwanguye mweyendereko baaba saba mwami Besigye noonya sesiri ogwalo oba winikiiza tewakyali buzibu. kirimba nti bukenya mahogani waffe bwegazanye bulungi yaka kyakulabisa olaba wayendanga luli nga tewali tteeka. naye ate olwo kati mahogani oli muka nnyo. bishopu Ntagali ssebo ensonga oziwulira ba mu byakatikisimu oddayo mu bwantagali otagaze enjiri ogituuse mu bisambi jajja mwami waffe naawe okkirizibwa nnyo. okweyenderako etteeka likukkiriza oba ogenda Tanzania ewa Samia Suluhu pulezidenti wa Tanzania ne mwevumba akafubo akatakkirizibwamu munnamawulire yenna kkirizibwa nnyo okwenda si musango. aba pasita Haji mukwano gwaffe ssebo nawe yendako ndaba ebyo by'oyagala noonya mukasa ennyonga omwendeko nnyabula ntingo weeveemu kulako obusajja bwo nga bwe tuli wano ffenna oyo atayendangako awaniko omukono mutwale erimmwe era alimu omwezi bizono jange zonto ayiwo
Muyawooke. nga tetunnagenda Tusaba kubajjukiza. kibanyu Bizoto Twakozeewo essomero. Bizoto Adult Center. Essomero ddungi. Tulina koosi ennungi Ezijja okubayamba okufuuka abakugu mu bintu eby'enjawulo. tuyigiriza abantu Okuba n'olugezigezi. ne basinga Edisendi. Saako ne kasukuwaako. Tuyigiriza okwenda Ensi n'ekwogerako. tizali oyo ayenda Jangu tukusomese. okwenda ku boosi wo Mitwalo 3 gyokka. okwenda ku neighbor wo Mitwalo 2 just. okumanya ebisingawo Ku nsonga z'okwenda. noonya CEO waffe Fred Enanga. tuyigiriza okuwemula Mu Capital Letters. n'owemula ensi eno Ne Fulfika n'akutya. okwewemulira ku lutikko Wano Namirembe. osasula 5 bokka N'olula Bishop Kazimba Mugalu. okuwemula Ssaabasumba Ow'essaza ly'e Kampala. osasula kakadde Omwemula akitegeere. okuwemula balimaamu Osasula 8. okuwemula Pulezidenti Museveni Oyo wa bwereere. gwe jangu omuwemule Kuzira emiryango miggule. Kirekata yakumala. olukirabe bwekyewuuna ate katogenda gwe tamakutwala kireka awo twanvaawo kati batutwala eri lwamayuba Kitalya. akitagadawe wabaada batono awo olaba ne wali wabuuka Kitalya n'obuuka Luzira n'obuuka Kigo kati awo wonna twavaawo twalinya lemusebo twalinya kirasi mwekubireko omugalo ne balekwerira kase Kirikitya. Abeka munsi gye muli. Abakyala muwanike emikono. Sogoleke. obayise banonya zino za palishimodo ebyo mubikola bali abapalishimodo banzigamendo kati kuligongolo ekinye kasaavu naye muligongolo Bagambye buli kibiina ka miliyoni kavuga. kibiina kitya sebo ogombola yonna Miliyoni emu. wamagidde tujje wano ate munasula mukino abakyala mubeere Kabonero bakaraga mirembe. Mubawe tembe.
ekizibu kya Uganda